bitundu by'ekyama Anna kati naawe ekitiibwa ky'omusajja omugagga kitandise okuvaayo. Abaso abako aba ne aba kana oko abakoza zane izi abakozi abakozi abano bawandiika bubi ebigambo tebabyandika gaf obu bakole mioniosoto okero bamukubye bamukubye akubyeko okero Charles omukubiwe amukubye amasasi. Mama minisita wa papa nage pudde manage nenda tino chisoboka chibawa yangu wako we mwana goli linde wana yangu wako manage pudde manage minisita okero manage chichi tata chichi afudde banange bamuku senga mukyala afudde omubadde mumulemedde sino sikirabangako badde soma mawulire gundi senga bamutadde mawulire leta kulage afudde Minister okero afudde bamukubye amasasi omukumi weze banange simanyi kyengenda yafudde jjo simanyi kyengenda kula obulamu bwange banange busanje bonna banange obadde akumanyi oyo gundi oyo sisita wangwira obadde omumanyi netera ebintu byange minisita wa Labour netera ebintu byange omumanyi tumanyi Keta ebyokulya byange ebibiryawo mu katandaalo banange okero abakuumi banange mwagala kalungi ki abakuumi omusajja atabadde na mutawaana omusajja atabadde na tabbu omusajja omuntu w'abantu ogenza otya maama walumbeza yange oli mutemu nnyo otutwalidde okero waffe ani gwe tugenda okuzaawo sina nagalya sina nakyakukola bannange tugenda kuddawa okero afudde leeta n'ebirala kimbo waleeta ebirala yabo omusajja omunene omusajja w'olubuto omusajja w'amataba omusajja w'amaaso n'amatu akiridde zira ku mwani gwe tunazza mu kifo kye maama omusajja abadde amanyidde ebizibu omusajja maama gwe twali twasindika famire olololoze bannange simanyi mwana wange totoola kugenda yabo okuzibu ki okuzuutya maama tewali genzi nyabo okero omusajja bannange minisita wa Labour muwadde mumanyikanye nate nganda boli kunywa bunyo omuntu afiiridde omuntu gwogamba ati akuluma ndaba ato owa yabadde akaaba weerabidde obadde mazi wowe ekongenere mama badde kwatiridde ekonge mama nene badde mukabuteka wano soda wange mwana dimiri wange ekonge nene badde kwatiridde kikonge kya ekonge nene badde kwatiridde kikonge kya government ekonge nene chichi je tuliko okero munange tunalya tunafuna agali okero gwabadde amanye ennaku y'omukozi gwabadde amanye ennaku ya buli muntu ennaku y'abakozi anti era yabadde akwasaganya ebya Labour bana bana kugenda bwe chichi nate bulijjo ofiirwa tofuna gali yabuziwo ki naye muwala obadde akumanyi omumanyi naye ni muzigo okuma tekuli Minister wa Labour badde omumanyi kyali simwami kyali
Mama njabo mama kuja mama niko tunaza mu kifo kyo mama. Enda bagenda kulumira banga ino tugenda kudya. Tugenda kudya wa. Waba tetewera likide. Wera likida nadda mu kifo ki. Etajja kubula bagenda banje abasobola okudda mu kifo ki. Tewali muntu gwatasobola kuzaawo kuli place. Naye si yabisandika wakati we bachi ekikulumi. Acha biziku. Wanda itata. Ebitu ateka tutanse bisagira. Iye. Is lipstick necessary mutu? Owange. Uyagaza kisoda. Minister yafudde mu kwa. Wow. Wow. Minister Charles Waleba ankwata ko. Okay. Abadde nyambe. Ate badde okabira. Oba afanako. Obadde okabana okubya omulambo ogunsije eri goni ngwinakwe kuteya mukwano. Ani yagabye? Minister Waleba mukwano. Zani n'emikolo kwengenda n'ogenda toganira na minister. Abadde ampakati. Mukwano go mugambi bulaza. Mukwano gwange okuva. Oba afanako nafe tuyina ebizi. Babadde mugaga banga. Kangende njaguze ne bannange. Ate muganda wa minister Waleba. Muganda wange wa. Minister Waleba okay. Lero omuli amatako.